Omwendo gw'abeegwanyiza okubeera abakulembeze b'ensi yattu Uganda eyitibwa Ikkula lya Africa buli lukya gweyongera okulinnya nga bwe bwazibira olunaku olwokuna abaali baweze 231 ate nga kisuubirwa nti omwendo guno gukyeyongera kubanga salesale akyali guzaayo ennaku ntono nnyo okubeera nga ate akomekerezebwa. Okusinziira ku nkyukakyuka akakiiko k'ebyokulonda ze kasizaawo okulabika nga abantu balaga obwetaavu obw'okujja empapula okukulembera ensi Uganda. N'olunaku olwaleero tuzze puroguramu bitebye twongere okubeera nga tutaganjula ebiringa ebyo oba ebigwa mu bufu bwennyini oba bwennyini obw'abantu abeegwanyiza okubeera abakulembeze tubeere nga bwe tunaawunzikira ku ssaawa omukaaga ogw'etutulo olunaku olwaleero tuliko bye tutaanyiza. Sibeera nzekka mbeera n'abalondoozi b'ensonga ez'ebyobufuzi ebyobukulembeze ate nga abakulembeze so nga tebannabyabufuzi bwe tubeera nabo mu studios ate nga tukubaganya ebirowoozo naawe okusinziira eyo gy'obeera olabira program bitebye ku Spark TV ku mikutu gyaffe emigattabantu nga Facebook, Twitter n'emirala osobola okuba nga oteekayo endowoozayo ekibuuzo ky'oba okuteesako kasita obeera nga tova ku mulamwa oba nga tokozesa lulumi luvoola abakulembeze oba mukutu guno. Nze Kefas Mayumba kubuuzaako nti wasize otya era osiibye otya. Manyi mutulabira ku time zones ez'enjawulo abamu obudde bukedde abalala ate buziba okusinziira mu mawanga gy'osinziira okubeera ng'olaba Spark TV. Nkwebaza kubanga oli naffe n'olunaku olwaleero tubeere nga ate tukubaganya ebirowoozo tulondoola ensonga tubaako bye tutaganjula tutaanye otunaawunzikira nga olina ky'oggyemu. Tuli mu buufu obw'okwekenneenya okwetegereza okusunsula n'okulonda abakulembeze bwe tusuubira nti mu kisanja kya 2026 be bajja otutwaliriza emyaka 5 naye okusinziira ku nambika bibalo zizze zooleka nti okuva ddala mu kalulu ka 2006 abantu nga batandise okutegeera nti kati tuli mu kulonda okwesalirawo okusinziira ku ddembe lituwa bassemateeka omuwendo gw'abantu guzze gukendeera guzze gukakkana kye tuyita voter turnout abajja okubeera nga beenyigira mu kalulu kano kyongera kwoleka nti abantu beetamiddwa beenyiyiddwa oba tebakyalina interest mu kulonda oba kyoleka nti nno abantu abamanyi ekyokukola bongera kukendeera. Kino kisinziira ku nsonga eziwerako omuli abantu ababakulembera oba abajja okubasaba obukulembeze n'abantu okubanga oluusi batya okwenyigira mu kulonda wabeerawo embeera ebatiisatiisa wabeerawo embeera ebatamya ebintu bino ne baba nga tebakyettanira nnyo okulonda. Bwe kiba nga omuwendo gw'abantu abanalabikira ku ballot paper ku kalulu k'obukulembeze bw'eggwanga oba ku kifo eky'obwa pulezidenti kati nga bayinza okusukka mu 100 kyeraliikiriza naye kiyinza okuba kyongera okwoleka nti abantu bongedde okulaga obwetaavu oba okuleetawo enkyukakyuka buli omu awulira nga yeesobola. Twebaza oba oli awo paalamenti olw'okukola ennongooseza mu ssemateeka n'ejjawo ekkomo ku myaka nti buli muntu kakati asobola okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Bitebye tugenda kukubaganya ebirowoozo ku biringa ebyo. Mu studios twegattiddwako omubaka wa Buyaga West mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Barnabas Tinkasimire tugenda kuba tutambula naye mu bitebye olunaku lwaleero. Ssebo Honorable Barnabas namusiza akola bye babitebye ku Spark TV tusanze okulaba. Omuteekateese wa puroguramu eno webale nnyo okutwaniriza ate nabatulaba eyo mwebale kusaamu obudde kusinga nnyo abali ewaffe mu constituency ey'enkiikirira Buyaga West constituency ne PA wange asindikidde message nti batuconnectinze ku radio station Kagadi Broadcasting Services. So naabo abawuliriza kuwuliriza omubaka waabwe nga ayogera eri eggwanga. Of course ku lwange njagala kusiima abasomesa abasobodde kuteekateeka abaana ne babawumuza abasinga obungi abazadde abataddeyo omwoyo ne mulabika ng'omumazeeyo fiizi abaana fazaale ne bamalako ttaamu bulungi weya nga tebitambudde bulungi mugezeeko kumaliriza fees balances ate mweteekateeke kulaba nga abaana abo bagenda ne bamala omwaka. Education kintu kikulu nnyo naffe aboogera eri gye muli singa tekwali kusoma twandibadde completely nothing. So abaana baffe all over the country
mugezeeko okulaba ngu buli mwana w'ozaala omuwa omukisa kugenda ku ssomero ate n'okumalako okuyiga. Nkimanyi nti si byangu naye Katonda nga ali muyambe w'abazadde tujja kutambula kulaba nga abaana baffe bavaamu, because education is known as the best world transformer. So of course budde bwa kalulu njoyazaayoza abamaze kuba akalulu aka chairman LC series abayiseemu, njagala kubayozaayoza, njagala kusiima ne NRM murundi guno taano eno egezezaako okukangavula ababba akalulu ewange bakuteyo two sub-county registrars n'abamu ab'ekyalo ekyali nga tekiri mu kalulu akaffe bo babba kyere naye lutu eno ndowooza simanyi ekyabaddewo oba they did not have interest mu kalulu kano, but afazaali bagezezaako okukangavula abayinyigidde mu kubba akalulu ak'abantu. Wow, twegatiddwako omusomesa w'ebyobufuzi Professor Siraje Nsanja kubanga tukubaganya n'ebirowoozo olunaku olwaleero program bitebye. Sebo Professor namusiza olaba bitebye ku Spark TV. Basebo ne bannyabo tubeeyanze okutwegattako mu kanyoomero kano okubaganya ebirowoozo okulaba butawe tubeera n'eggwanga eddungi. Wabweru eyo obudde bwa kikome naye nga abalimi nnyo okwekubira ku balimi temupapira kusiga enkuba yeetaaga nemusiga nga ebire biwezeeko kubanga tiwosiga kati ensigo ziyinza okukufa omutaka muba mukyalimu ebbugumu liri erivaamu. Eyo nga nvuddeyo nange nyongerako ku bubaka bwa honorable obw'abasomesa abakoze kyonna wakati mu kusoomozebwa nibabeera nga ettaamu eno bagikomekereza netuuka ku nkomerero, naye ate era ebyewunyisa ate kati ffe tutandika butandisi kale ate abaffe beeyanjudde kye bayita okuripootinga bagenda kutandika butandisi. So kati abazadde era nabo tubayozaayoza abasobodde okutambuza abaana olugendo olwo lwonna nibabeera nti kati babatuusiza ku wekanatera okuggweramu erya university. Wow, tusubira okwegatibwako kamisona mu ofisi ya president avunaanyizibwa ku RDC mu Kampala Mwami Fred Bamwine yakakasizza nti ajja kuba naffe era n'asuubiza nti nno ateekwa buteekwa okubaawo awataliiwo mu kuwannaanya yadde okutaataaganyizibwa. Essaawa yonna banaba twegaseeko tujja kwebaza Katonda naye ffe twasimbudde dda tukubaganya ebirowoozo ku bisaanyizo by'abeegwanyiza okukulembera Bannayuganda 2026 bikyakola amakulu kubanga bw'otunuuliranga abantu bongera okulaga interest bw'olaba ebibiina ebyenjawulo. Mbadde nnondoola ekibiina kya Honorable Barnabas Kasimire ng'abantu bangi abaagala kaadi eno ne batuuka extent ey'okuba nga balwana battiŋŋana n'okuba nga abamu beekandagga ne bava ku valizo oba ne bava ku nteekateeka z'ekibiina nga bagamba nti wadde mwatugaana okuddamu okwesimbawo kasitangwa mu kamyufu naye ze zijja bannamunigina. Even after setting up a tribunal olaba nga abamu era tebaamatidde bagamba tugenda kujja bannamunigina. So kate nga bagamba nti ffe waggulu tujja kuwa President Museveni naye sitandi y'ekibiina ku nsonga eno ffe tugiziimudde tugenda kujja ffekka. Bwetuuka ku nsonga y'obwa president walabye omuwendo gw'abantu abajjayo empapula bali 203 plus abeegwanyiza ekifo kino. Ebisaanyizo bajja babimanyi bulungi naye ati yendo ojja kulaba nga omuwendo ogunaawulwinze ku bantu nga 10 akalulu akawedde kwalimu abantu 11 ku president. Ebisaanyizo bino abalonzi baffe Honorable Barnabas Kasimire bakyabigoberera. One, twawulidde nti bribery n'ensonga y'okutiisibwatiisibwa intimidation byefuze akalulu naddala akamyufu. Kakati waliwo abagenda okujja ku layini okusimba mugongo oba okulonda n'okukuba akalu kali aka secret ballot naye nga to the back of their mind bagamba banaategera kinaalabika kitya nga siwadde gundi ono kalulu naye nga tafuddeyo ebisaanyizo. Ebisaanyizo bino bikyakola amakulu eri omulonzi okusalawo omukulembeze right from wansi eno ku LC paka waggulu ku kya president. Ensanyusa olwaleero okubeera ne professor owa politics. Yes, nze nga yayita mu class eya political science ku bimu ebyo baatusomesa
biri academic bakugamba ngo omuntu sometimes ayinza kujja kuvaayo akutunulira bwolabika you are handsome you are smart American height nakuwa kalulu naye abalala mu politics bagoberera manifesto and I think that should be the biggest number abakenkufunga professor I don't think professor ayinza kuvaayo because you are just smart nakuwa kalulu no I will first listen to you agambe ono alina ideas alina ideas debate agisobola alina a vision awayagala kutwala egwanga kati abo that's why we fight ngo as much as possible tulabe ngu abaana baffe baba basoma then ne batandika kutegeera ng'omukulembeze alina okubeera ng'alina ekyayigenda kwongerako ku ggwanga such that alina ebigendererwa such that ng'asaba akalulu bakamuwe ebyo tusanze obwoba ng'osaba akalulu walimu ebintu ebirala bigenderako ebyotambuza kutambuza akalulu kabeeramu resources resource distribution ebifaananyi omuntu ayinza just kulaba ekifaananyi kyo everywhere babitimbye ne intimidatinga nakola ki nakuwa akalulu n'agamba ono agenda kuwangula kubanga alabye ebifaananyi bingi bingi sometimes ekyo kimisleadinga because gwe olaba ku kifaananyi you are most likely not going to choose a good leader a good leader of course abalala obwetuba nga tutambuza tutimba bifaananyi n'esente mweziri tutuuka eyo fe abasaba akalulu bakwata ku mumiro awo bategeeza baba nga gurupu olina okulaba ngu okola ki obawaamu kati waliwo abanabyabufuzi nja kubayita abananfuusi kubanga bo bakirabye ngu abantu abasinga obungi mu ggwanga lino bakyali wansi baagala omwenge buli trading center balina ebbaala eyebateekamu ssente abantu bano full time kubeera nga batamiivu nga bayimba erinnya lya swadso n'okukola tebakola ku lwaki obukulembeze mu buyitise obw'abananfuusi ffe tukunga abantu mugende kukola kubanga tewali ggwanga erikulaakulana ng'abantu baayo nga tebakola gwe okunga abantu tugende mu bbaala obwo si bukulembeze bwa short time ayagala abahoodwinking abase akatambaala ku maaso abayiteko mwe mutamidde ng'ayiseeko mwakiraba waliwo abaakiraba ku tv ezimu ne ku social media the unfortunate bit omuntu omu oweemanyi ngu ategeera nnyo nerukunjiri wabuvunanyizibwa general mamaje ate muntu asomye nnyo munamateeka an advocate of the high court of Uganda nga abo bantu walagi ku line ngo basimbe batamiivu bagende ku line nga batamiivu such type of obunanfuusi yes baja kuwa akalulu naye in the process osigaki are you the right leader oli mukulembeza omutuufu wokulonda of course ebirala biyingirawo obwalaba ngu ntimba ebifaananyi njogedde tebanfolowinga mbawadde sente tebanfolowinga kati nkole ki oli awansingisa amaanyi nsalamu kumukuba emiggo
emigo these days bakozesa abasirikale abapoliisi n'abamagye ewange twamala akalulu nga nina abantu 48 ab'okutuliitinga nga bali ku ndiri mukamyufu yes mukamyufu 48 patients abanyiga biwundu binene omulala bamukuba omugo ku kutuku kuno n'atandika kutiiriika omusaayi suubira ngu he's actually going to get a permanent damage because up to now tanaba kusettlinga bintu bingi property were destroyed were destroyed naye kati eyo violence ng'eyingirawo ng'oli ng'alabye akalulu kamutwala oba oba nga togyeteekateekedde of course nga kubbiramu President Museveni atera kukikozesa mu budde bw'akalulu Kampala wamanyi oke Buganda awamanyi areas zamanyi ngu talina support nyingi atera kusindika y'abamagye nobwebanga batambula abantu mubala batanka abantu si buli omu nga amanyira tanka first of all tanka obwebanga etambulira wano teyinza kukuba sasi ekuba ng'alimu mukono jinja naye kukutambulirako awo ng'ogirabye naawe akati ojja kuvaayo kukuba akalulu ng'otali mugo gumu ab'e Kampala bo babimanyiira bavaayo ne bakuba akalulu naye singa ebyo bigenda mu byalo abantu tebajja kuvaayo kukuba akalulu bagamba kano tufudde naye of course he's bright kubanga amanyi eri mu kyalo jajja obululu so ewaffe ebyo tubiraba ku TV naye bwe najja ewaffe then simanyi kubanga akalulu kagenze nga kakyuka nagendako mu Kelezia nga waliyo conference y'abavubuka then okay Bob Wine he did not attend yakozesa the presence of Louis Lubongoya nayogerera ku simu ekyenalaba mu Kelezia kyandaga ngu fabaye NRM tulina okukola n'amaanyi Bobi Wine yakola ku bisimu ng'ali eno yes I think he was even outside kyandaga ngu tulina okukola n'amaanyi kansuubire ngu intelligence such intelligence teja kuinforminga about taking a decision ez'okudeployinga abamagye newaffe ne badeployingayo kijja kutukosa nnyo kijja kutukosa kubanga ffe twandyagadde abantu baffe bakuba akalulu kona kaggweyo kubanga ewaffe ffe tulonda Museveni tulonda Museveni abantu ekyo kye bamanyi naye munda muli waliwo ebiboilinga ebitokota kati ebyo ebitokota simanyi how much they could be of course ebirala ebyendabye nga biri mu kalulu oba abesimbyewo ebyo bakozesa ono polling day kati eno violence ejja mu kukuba campaign neddamu nejja n'olunaku lw'okukuba akalulu then waliyo bamaze during kukuba akalulu kukola ekintu kye bayita ballot staffing kubbira wano mu kamyufu ewaffe babadde nga babba n'otunulira n'ogamba kano si kalulu tukaveeko era NRM bwe naagomezaamu kuteekateeka akalulu bwe kati sisuubira ngu waliwo omuntu agenda kubanga akagendamu first of all abaana bakuba akalulu ne bagenda mu line ne bababala registra nga buli muntu yenna asimbye line n'omwana w'emyaka 3 ng'amubala ekirala ku line omu atandikira mu maaso kubala n'omulala atandikira emabega nga balina pulane gye baliko nga bagata that's what happened in my place abala atandikira mu maaso n'omulala emabega nga layini emu y'omuntu nga bagata obululu omuntu bamubaze emirundi 2 ekirala kye nalaba ewange ngo batandika kubala nga 50
53 hamlin kugenda kutuuka ngo omuntu wazza abantu abali wansi ya 10 naye result ezivudde ku line 600 ono professor amanyi amaze obudde buwanvu nga interactinga n'abaana abaana lukaago bwe basimbaawo literally ekifo kyonna compound ejula kiba flood compound ejula kukunga abaana lukaaga kukola line emu omala more than 1 hour ngoba assemblinga more than 1 hour kubabara you may not take more than less than an hour to count them because the lines are like this naye ewaffe in 20 minutes actually 10 minutes 5 minutes babaze lukaaga ngube babadde ku line ekirala bagenda mujeyo obululu ne babuteeka mu fomu ngeno nze njagala kwogera on one of the villages ewange opponent wange yajjayo 10-19 nze nenzijayo 2-2 ekye baakola bamuwa 5-19 nze obwange ne busigala ne batabu recording nga 2-2 naye we bamwongedde 4 nga beeyongera kati awo ekyo kati bano nga batwala results obu bazitwala ku tale center these days bayize oba buyaaye oba ki bakozesa system ono bwateekamu results waliyo munda muli a managing system oluusi asetinga eyo system mbu erina okutandikira ku percent 40 nga bwe yagisetinga mu computer bwagisetinze 40% kati mwenga eno bateekayo obululu bataddeyo 6 nga 40% nga bwebongerako nga percent eyoyongera in a very short time kugenda of course 40% eba ekulaga obululu obwebange buli 6 osanga nga bufuuse 20,000 obululu 6 bwe batadde mu system kati eyo asobola ekyo yono ali mu buyinza oba asobola kubribinga ekinene oba ali mu buyinza n'ayimirira wali ne mundu ne bakikola ng'alaba oba ngo obwe basazeemu kubanga these days walimu kwekobaana bana okusinganya abalondesa obululu kyekyali kirese netuteekateeka ffe mu palamenti ngu twandibadde nga tuleeta ennongoosereza mu mateeka ey'okulaba ngu bano abalondesa nga electoral commission si president yagironda wabeereko akakiiko nga abantu emirimu nga bagiranga bwachairman webuli alina ebisaanyizo nga ali a person fit to be appointed a judge oba judge ne baapulayinga ne babakozesa public interviews ne babascoringa bulungi asinze maxi ng'akola ki ngu yatwala omulimu oyo ayinza kujja n'akola bulungi ng'ekyakolebwa Kenya nga balonda Supreme Court justices kyekyo kye twali nga tusuubira ngu tuyinza n'okukozesa wano mu nnongoosereza ez'amateeka g'okulondesa ne constitution y'eggwanga kulaba ngu tubeera ne an independent electoral commission si mulinya kubanga n'olwaleero electoral commission yaffe bagiyita independent simanya how independent it is but
it is there. Honorable Barnabas, ebyo byonna nga bw'olabye abali behind it oba behind search be bantu abasomye oba abatalina elements and qualities of leadership kubanga abalonzi tebakyabitunulira ebyo qualities of leadership. That's why because process gikuyitiddemu ebyo byonna byempiseemu omuntu wa bulijjo bwabitunulira ayakubya akalulu for instance ayakubya akalulu omuntu we nasinga ne balanga omulala agamba ku lwaki ngenda kukoba akalulu luli nagenda ne kuba akalulu ne balanga mulala luli twayemulugunya mu kooti mwalabe byavaayo substantiality these days they use that word very much nemu tribunal ya NRM kyababadde banoonya kyokka substantiality abagikozesa mu Supreme Court nga Kizza Besigye awababidde President Museveni mu constitutional petition eya 2001 yali political tool eyayingira mu mateeka ate nakaakano nga bakyagikozesa gwoba nga wowababbi mu tribunal yonna nga egezaako ku resolvinga complaint yo ne bagijjayo eyo tool batera to escape it was not substantial to cancel the election ne court sometimes izino nga bahandlinga petitions ekintu ekyo kimalamu abalonzi amaanyi nebabanga tebajja kuba kalulu bibatama. I am not surprised ngu turn up every day turn up muli buli kalulu egenda ngesalika ezenambe zemuwulira ngu najjeeyo bululu lukaaga tewali olwaleero polling station awo abantu lukaaga bavaayo ne bakuba akalulu mu ssaawa emu n'ofuna obululu lukaaga tekiriyo bubbi just bubbi mu constituency zonna eziri mu ggwanga olaba abantu oba abagenze mu tribunal kusinganya abewaffe mu NRM n'abatagenze nganze tugenda kukyuzinga a constitutional provision provided you can stand as an independent. Bitebye ku Spark TV Honorable Barnabas Tinkasimire akusigidde ekifaananyi ky'okulonda akatuwe kwafuuka ekiviirako n'okubanga voter turnout bunaku yeeyongera kusalika abantu n'abo abatono abajja tusigala twebuuza bye balonda babitegeera bye basalawo bye balina okusalawo. Professor, abalonzi bano bw'otunulira ba candidates abaali mu kalwa ka 2011 ku level y'omukulembeze w'eggwanga 11 mwattu buli omu yafuna obululu oba tutandika okukkiriza n'okwefumitiriza ku statement ya Honorable Barnabas gyagambye nti n'obumu ku bululu bwe baawa abantu abamu tebwaliyo just kwagala kulozesa international committee nti abantu benyigidde mu kulonda oba buli muntu alina obuwagizi oba democracy are exercised mu ggwanga Uganda and the rights to elect leaders of their choice. Naye nga abantu bano bye balonda babitegeera kuba nabadde ndaba abantu abajje nti empapula z'obukulembeze bw'eggwanga waliwo yagidde mu Gambuts ebifaananyi producer ajja bitulaga yazze n'ekikomando kye n'atandika okukiyonka waliwo yagidde mu Gambuts nga ayambadde kinu waliwo yazze nga ne manifesto tamache ekitegeeza naye sebo singa yesimbawo nkulayirira honorable owa professor alingo era ajja kubaayo abamuwa obululu bamulonde. Bannayuganda bakyakonsideringa bakyatunuulira ebisaanyizo by'omukulembeze nga balonda abakulembeze baabwe. Olubereberye abantu bano bwe baba balonda zibeera ensonga mu nsi yonna nga nnya kubasinziira basinziira
ku ekigero ky'ebyenfuna bwe biba biri state of the economy nti ebyenfuna bibatambulira bulungi oba tebibatambulira bulungi kati ekyo ne basalawo nti twongereyo mu maaso ffenna tufunemu oba ne bakulaga obusungu bwe baba balina ebyenfuna bibanga tebibatambulira bulungi kati ekirala kibatera okugoberera mu mawanga agamu politics of identity okugamba nti ono wa ddiini yange oba ono wa tribe yange ekyo nakyo bakigoberera kati mu mawanga agamu ne baleetamu ensonga ya genda nti ono mwami nti ono mukyala ekyo nakyo bakigoberera kati bw'ova ku ekyo ne bateekamu region nti ono ava waffe omulengera w'oluganda ayinza kuba president ali mu kinu alina n'ekikoma yamaliriza nga omulaba ndowooza kakati oyo bw'otunulya percentage z'abantu ze baafuna ne mu kaluuka lyaka 2.21 waliyo abantu abaafuna percentage like 0.10% kikiikirira obululu bw'ojjako n'ekigero kyokubeera nti batunulira nti onava mu kitundu kyaffe onatatunulira mu kitundu kyaffe kati ebyo byebiritunulirwa nga traditional factors abantu kubasinziira okukola voting behavior kati tulinawo ezinani traditional kati muno mwe muli the state of the mass media mu ab'amawulire engeri gye mukola gye tuyita shifting preferences ne mulaga ekifaananyi ekirala ne kiviirako abantu okubeera nti basalawo mu ngeri gye bagenda okusalawo naye ngekyo mu ab'amawulire mu mukituteekamu olusi ku ground kiyinza okuba nga tekiriwo structuring preferences nga tukozesa mawulire mu ab'amawulire mutera okukikozesa mutera okukikola nemuleeta opinion poll neziraga omuntu nti ono ayimiridde bw'ati kati abantu bagali omusajja oliyo tumalirako ebiseera lengera bagambye mu mawulire ali ku bitundu 15 ku buli 100 kati etundutundu eribadde limugoberera ne liggwamu amaanyi ekyo ab'amawulire mutera okukikola tekiri traditional nekibaawo mu kulonda kati ng'ogyeko ekyo ekyamawulire then oluvannyuma ne tujjako intensivity of the campaigns engeri campaigns amaanyi ge bagaba zitaddemu waliwo campaign lwe bazikuba nga ziri moderate ne waliwo ne bazikuba nga ziri mu extreme kati mu extreme campaign we wano wolaba nti nno oluuyi olumu lubeera mu gavumenti bo babeera ne manifesto ne baginnyonnyola bulungi bagaa tugenda kukola bino tukoze biri economy tugenda kukola bino tugenda kukola bino tugenda kuddaabulula kino luli tetukidaabuludde kakati abo opposition trick gye batera okukola NRM wano ewaffe genda ereme okubabuuka bagenda ne bajja nga manifesto yaabwe ebulamu nga mutuufu eri ideologically bankrupt nga terimu tebagipackaginze bulungi kati ne bagamba kati tugenda ku game eno tugenda gifuula emotional ne bagamba tugenda kukikola tutya kati ne bagamba mukimuma mukola muzuukuse obusungu obw'abantu ku bintu byonna gavumenti byetatambuza bulungi byemuba mwogerako nga bo tebasuubiza ki kye bagenda kukola bola bakolaga oluguudo olufu bakolaga eddwaliro lya biimu eritakola tebakuwa kubanga nabo baba tebakiyina kati bo kye bakukola bakulumbisa byotatambuza bulungi ne bakyamunkiriza abantu bano ne babajja mu mbeera y'okubeera nti ebintu babitegeera ne babatwala mu stage y'okubeera nti abantu kati bakaawu basunguwadde busunguwaze kati n'ofeesinga abantu abasunguwadde ng'ate obadde basuubira kubeera nti obannyonnyola by'okoze nga n'okuwuliriza tebakyakola ki tebakyawuliriza olaba basunguwaza kati ekintu kino wano mu kulonda kwaffe NRM nemenyo nnyo okukitebuka batera nnyo okutwala abantu mu modi ey'obusungu bo ne babeera mu comfort zone mu bugenderevu kikolebwa deliberate baga mwongereemu kati walaba nga tekivuddeyo era bulungi kakati abantu baffe abamanaginga security ate ne wano wabalema baprovokinga security kati security netandika okukola confrontation direct confrontation n'opposition kati tukola direct confrontation n'opposition abantu twatondebwa mu butonde bwaffe nga tuli sympathetic ku muntu abanyigiriziddwa niwe ngenda wali eri ne bankuba empisi 3 wayitawo eddakiika 3 nga abantu bankuŋŋaanirako nga bansondera sente nzire eka bulungi ninga tebamanyi oluusi nebinkubiza biyinza okuba nga bituufu kati abantu bano waffe nawo waliwo nga badrivinga opposition bedrivinga security bwete kati security nayo nereactinga kati neyoteekawo show wakati wa security ne opposition kati abantu nebafuuka sympathetic nebagenda nebakola ki nebalonda opposition kati ezo zikozesebwa nga okufuna block vote y'abantu ekyo kimu ekyokubiri ekozesebwa nga enkola ey'okukunga abantu ne bajja bangi mu bungi ku lunaku lw'okulonda ne bakuwa akalulu kati nga bamaze okubikola
oluusi gavumenti ya wano ate eremererwa okubala ekintu kyayo bulungi nti waliwo obala ebintu bibiri n'ogamba abantu bano bonna tunaba mobilizinga ne bakkira ballot box ani agenda okifunamu eyo question ebeera nzibu nnyo mu politics noga singa tukunga abalonzi abo bagamba ziri miliyoni 21 nibo zijjako miliyoni 15 ne zijja ku ballot ani agenda okuwangula kati eyo question ebeera wakati wa government in opposition noga bwe bavaayo abantu abo bonna who will benefit from that one kati mu government nga omaze okwebuuza ekibuuzo ekyo mutera okubeeramu okugamba mbu tetukola assumption tetutekinga risk eyo kati butatekinga risk otekawo control measures okulaba nti abantu bano ate era tebajja okulonda n'okubatamya kati okulonda kubatamya honorable wanaaleeseewo kibayita the gun boat deployment oleeta abasirikale ne batambula mu bitundu ebyo tebalina gwe bakuba tebalina gwe banyega kati nga taata wange ali eri musajja ali mu myaka 8 bw'abalaba amagye ogalabi nga yeeyongerayo nga n'omulala nga naye yeeyongerayo nga kati abatalina nnyo baguyita abatalina nnyo BDA nga bonna bagamba tukite tetujja kulinnyayo kati tetujja kubitegeera ng'abo bakola ki beeyongera kati bwe beeyongerayo omuwendo guno gwabandize bonna ne bajja ku ballot box oba oyina engeri gy'okoze ki gy'ogusaze kati n'osigaze ebibalo bibiri nti opposition bwana mobilizing ababe ne bajja kati atabamu bana basigadde kati biseera bisinga calculations zibeera bana abataze ani abadde agenda bafunamu nze mbadde ngendo bafunamu oba opposition badde ngendo bafunamu so watera okubeera tricky awo okubalansinga bwe batajja ani akibenefitingamu kati wano gavumenti ya Uganda ebadde ekikola oluusi n'ekifunamu mu areas ezimu ate mu luusi mu areas ezimu nekikola ki nezikigwira kakati mu opposition ate nabo oluusi nabo bafuna okusoomozebwa babulwa engeri gye bamobilizinga abantu bano okujja okola ki okulonda kati bo kye bakola era ne bakuddayo ku psychological game ne bagamba batuuka mu kitundu nga balaba nti singa abantu bonna banajja NRM yegenda bafunamu ne bakugamba nti okulonda tekulina kyekugenda kukyusa basajja batubadda kati be balina emuntu be balina ki kati nabo ne babakawa be badiscouraging so ebeera game nga ya calculation naye nga ekyo kyonna kisinziira ku secretariat z'ebibiina by'obufuzi obeera nga olina ekibiina ky'obufuzi nga muyina secretariat ngeri active ng'ekola bulungi ebintu ebyo byonna ebibalo bibeerayo era musobola obifunamu obeera nga olina ebibiina by'obufuzi nga abaali ku secretariat ate abalina okupulaninga ate nabo bagenze dda mu lutabaalo ebiseera ebisinga mukola ensobi nnyingi kati secretariat z'ebibiina by'obufuzi zibeeranga mu mupiira wonalabanga technical bench nti be bakuyamba kola tigundi tasamba bulungi campaign muyinza ogitandika bulungi netuka wakati awo message yammwe nevumbeera nga tevaayo kubanga ebiseera ebisinga abalonzi batera okukola kye bayita gravitating campaign ne bagisigala nesigalamu abantu nga babiri eno ku luyi ku opposition ne bateekayo neno ku government ne bateekayo abantu ne bagisala naye nga kireetera ebyo byonna kiva ku secretariat nti abasigala ku secretariat babala mass media etwogerako otya international media eri etya message eno gye tuteeka mu bantu abantu bagi receiving batya bali yakitinga batya kubanga mu kiseera ky'okulonda bubeera budde abantu abali mu government ro baleta information ennyingi ne bagiteeka mu bantu kati information eno nga bagireesenga nnyingi eri mu bantu oyina ogyegendereza abopposition bayinza ogikozesa ne bakukuba oba information eyo bwoba wagipackaginze bulungi n'ogiwa abantu ate information nekolera kati omugatte gw'ebintu ebyo byonna byebirungamya oba byebigayidinga okulonda kubanga ekibeera ekyenjawulo mu kulonda ebeera gavumenti naye ng'ogenda kufeesinga abantu bangi omulundi gumu ku ssaawa emu nga tuweereddwawo obudde bwakweteekateeka ate nga balina levels of perception za njawulo kati ng'oyagala obatuukeko ate obafunemu kati ekyo kyekimu ku bya Uganda kati ekyokubiri wano mu Uganda ekirala ekyazzeemu kyekya ssente ekya ssente kino mukirabanga ekyolusaago naye kintu kikulu nnyo abantu baffe bwe bamala okubawa ku ssente bakyukira ddala era bwe tubanga tuli bakusanitizinga kulonda kwaffe tubeeko engeri gye tukugira ssente zino okola ki okweyongerayo okuyingira mu bantu abantu bwe bamala okubawa ku ssente bino byonna ebibadde mu kampeyini ey'emyezi 3 yonna babyerabira essaawa eyo ne batandika kulamuza ono atuwadde 15,000 ono atuwadde 1,000 bonna ani asinga obulungi ono atuwadde 1,000 gwe tuba tukola ki tuba tugenda naye ekyo nali nkirabyeko Samuel mu Luweero eyo
okulonda kwali kwakyanga ngenze ku university okusomesa ne bamobilizing abaana ne bagenda nga bagenda mu kyalo nga bagabira abantu bando sente ne ngamba abantu ne babigoberera ogenda okulira nti abadde sente bo bamulonze kubanga yatuggyemu naffe kati ate kitwadde tulina okukola so ekintu kya sente ekyo kyetaaga okwetegereza kati ne tudda ku didde lwennyini olunaku lwennyini olw'okulonda lwawukanamu mu bibuga bibeera birala ne mu byalo bibeera birala wano mu kibuga ennaku zino bakozesa mass media abantu bonna ne bajja voter turnout ey'ekibuga yo tugitwale nti average eri good abantu bavaayo mu bungi bakozesa mass media balina solidarity ey'ebitundu nti abantu bali mu proximity bali kumpi kati bayiteekamu abajja babayitamu ne babasaggula nebaya nti fezi yageze neronda ku makya ziba ziwera ssaawa nga 5 abalala ne bakomawo ziwera ssaawa nga 8 ne bagamba nange ekintu ffe tukitwala ne bakomawo ekyo ba MP ne bapolitician abeesimba mu Kampala at least awo mbawa credit bamanyo engeri gye basaggula abantu baabwe okuva eyo nayona mu ghetto ne bakola ki ne balonda wano mu Kampala abantu bana basula ekkoloti babamalirako nnyo budde naye mu siraamu eyo mu settlement bamobilizinga nolabira ddala nti really bamobilizinze layini ne ziweta n'okuweta kati mu kyalo eno politics abeera muzibu naliko election observer mu kulonda okuwedde nembeera nti twasookera mu Kampala oluvannyuma ne tugenda mu kyalo twasanga mu kyalo eyo nga osanga MP aweereza pikipiki nga 50 ziri omwo zikola ziyitamu zireeta abantu basookera kuba n'abakadde abalema abo be batu babeera ne mapping yaabwe nti nabo bamusookerako oluvannyuma ne baddamu ne baleeta abalala oluvannyuma ne baddamu ne baleeta abalala kati ezituuka ssaawa nga 8 awo security befunye connection mpaka gundi ani atambuza bodaboda ezo kati bodaboda ezo ne baziteega ne bazisalako teziddamu kulabika kati awo nomanya nti ate kati tezimuyambe kukola mobilization eri kati in totality okulonda kwaffe waliwo enjawukana wakati w'ebibuga n'ebyalo naye mu byonna ebikugatta tulina kugattira ku ssente oli waba yataddemu ssente bulungi abantu bavaayo ne balonda at least mu Uganda ebintu byonna abantu mu Uganda tebalina ku respect at least waliwo degree abantu ba respecting corruption certain degree of respecting corruption yekyali bulungi kati tulina kukirwanyisa babutulu kalikya bakiki tulabe nti kitu kikendeza kati lastly nkuwulidde bulungi certain degree of respecting corruption yes eyo kyote tukiganira mu kwebuzaabuza kwekaza naye abantu ba respecting corruption oli wa packaginga bulungi corruption ye abantu bajja ne bamukola ki ne bamuwa akalulu ate ebituufu kati zani ku lunaku lw'okulonda ensobi ekolebwamu nalolabako mu Kenya awo baleeta abantu ba ofisi ya DPP babeerawo mu kalulu wane waffe tebanaba kukiyiga kubaleeta nti lwaki nti balabe election petition zino bwe zinajja mu kooti eno information nabo babeere nga baji witness nga kugamba oli aleme kuleeta kintu bagambe ekyo tekisoboka oba kisoboka nga nabo bennyini baaliwo ku polling station so DPP office mu Kenya ya deploying nga ku certain polling station nga weebali wane waffe Uganda tesibalabawo aba human rights groups wane waffe mu Uganda mu polling station ezimu baalimu mu bibuga basampulinga ezimu zibeerako abantu abangi wane waffe tebanaba kubeerawo bulungi then ekirala ne media yalimu bulungi wano mu kulonda kwaffe nga mweri then lastly ennangirira ya results wane waffe ekyabulamu olaba nti waliwo omuwaatwa gaping nti honorable agenza nayogere ewaabwe Buyaga eri eyo ndi conversant nkoma wano mu Batoolo wenkomaawo naye olaba nti constituency ezimu okuva ku district headquarter okutuuka constituency eri the last stretch waba wala nnyo gaapu awo omuntu nga mu Uganda mumanyi bwe tutambulira omuntu results azikola kyonna kyakola okubbira n'okukyusa babeera steady byonna baba babiyina just ebeera communication nti tubulayo mmeka nti yongerako 13 tumutwala ayimiridde atya kati tunonyayo 12 tumuguse so eyo lapse yebeera so mu byonna bye banaaba bakoze tusalewo amagezi agalaba nti no results zino nga bwe zibeera wano ku polling station zikuumibwa butereevu ne watabeerawo kuzikwatamu oba kuzikyankalanya
paka olezituuka we bagattira ebyokulonda. Honorable, okusinziira ku submission ya professor kulabye ng'olinga ddala akkiriziganya naye ng'ogamba ebyo gye biri era oluusi oyinza okweteekamu naye tubikola tukkirize nti naawe oyinza okuba nga ebyobufuzi ng'ebyo oyinza okuba obyenyigiramu lwa nsonga nti owalirizibwa okuba nga that's the order of the day. Abalonzi bano temukyabasaasira temukyafaayo ogamba after all nga bwaga stretch eyo obuwe buviira ku police station okutuuka ku tali center waliwo bingi ebisobola okukyuka. Mukyetaagiza ddala abalonzi oba kati waliwo mechanism nnyingi omuntu gy'asobola oyitamu okuwangula akalulu nga n'abalonzi you are not even mindful about the turnout kubanga kugambye nti pattern yeraga nti byongera kukkakana. Politics eyange abalonzi bawa ekitiibwa oba abantu abitukulembera bawa ekitiibwa kubanga ntunuulira muli nti I am going to provide serious leadership. Kati oluusi bino ebyeboogera ngu bagenda eri ne batandika ku bribinga abakulembe abakubi b'akalulu. Nze sitera kubikola ate at the end of the day nsanga nga mpangudde akalulu nga toguze mwenge. Ebyo sitera kubikola kubanga bamanyi Tinkasimire Barnabas atwagaliza kukulaakulana kubeera nawe tusula walungi kubeera n'ennyumba ennungi kubeera nga tulina emmere tumala awaka kubeera tulina ssente ezisobola kuweererera abaana baffe naffe kwerabirira n'okulaba ngu enkola ya gavumenti etutuusaako obuweereza bulungi amasomero amalungi amasanyalaze enguudo ebintu ng'ebyo. So many times abantu abange tebanteekako pressure eyo naye mu kalulu kano ndowooza ekyo kya profesa ekyayogedde ffe twagenda kwebaka actually tetwayebaka naye abano abenali nga neesimbye nabo ne babeera bamara wiiki namba nga bagula mwenge then kugaba ssente ate bino bya layini omuntu obwakwata ssente atya kugenda ku layini yaki yatamuwadde ebyo kisoboka naye ebya security ballot nzibu oli omuwa ssente n'agenda era n'akola kyayagala. Nze nagenda natambulako on one of the polling stations mu kalulu aka 2011 natuuka ku polling station omusajja n'agamba genda webake twakuwadde akalulu dda ng'agamba ggwe yes ng'agamba ngu sitawaana nze ngende nebaka kyawedde dda najjayo emitwalo 2 mu nsawo n'agamba bazimpadde ngende muwe akalulu naye akalulu nkakuwadde waliwo bapolitician yakolaga ssente ze bamuwadde. Yes n'andaga ssente nga yagenze nazo ku bokisi wali naye naga nze ssente zizino bazimpadde naye akalulu kakubye nenkakuwa so ddayo yebake ffe twakamaze dda so akabokisi kazibu oyinza kuwa ssente noviiramu awo oyinza kulaga ssente noviiramu awo ate singa ssente yandibadde nga ekola nnyo Buganda mu last election ewa Miriam Kyambadde ewa Kiso wambwa munanika omuyingo weya abo tebandiyiseemu ontegeera tebandiyiseemu bokisi nzibu ate nkunga abalonzi. You want to confirm nti by incumbents abagwa 2021 sente baali baziina n'obwana bwazo nga singa deciding factor. Waliwo n'abapya babeera ne sente nyingi nga bazibye
bava mu bitongole baresigninze yabbye na kati agenda mu politics. Omanyi mu politics muno tubeeramu na some kind of immunity. Agakangene enjoying some immunity up to some point. Tebankwata. It is recently when they have started arresting members of parliament on charges of corruption. Nayo oyinza kubanga wabba nodduka mu kitongole nojja n'omala emyaka 5 Katonda n'akuwa n'oyongerako 5 n'ebeera 10 nga tewali akukwata. Biri ebyo wakola mu kitongole ekyo wabba sente nga babyerabira ng'ensi etambula ng'ensi etambula naye nga babeera ne sente nyingi. Naye nkunga abalonzi ruutu eno mukozesa omukisa gwammwe ogw'okugenda ku bokisi olonde okubire omukulembeze oba oyagala mu mutima gwo oba owulira muli ngu yasobola kugusa ensonga zo, kubanga at the end of the day omukulembeze alina okutunulira emabega bantu abana beneekulembera banfolowinga oba tebanfolowinga, n'ekirala atunulire kubanga kati nga ekibiina kya NRM n'ebibiina ebirala birina manifesto birina manifesto. Obwe batuuka mu buyinza eno manifesto bagigusa obaba nga batusuubiza ebintu ne batabikola baddayo emabega ne beetonda. Obwo naaba ng'oyagala mukulembeze ali bwatyo olina okugenda ku bokisi exercising your right eyokuba akalulu mu kyama security ballot okubire omulonzi oyagala. Ebya porofesi ebyayogedde I would say the biggest percentage bibiri mu ggwanga tukuba akalulu kusinga nnyo economy y'abaasoma y'abaasoma bye babitegeera ng'esserebi naye n'abekyalo babitegeera bagamba obwavu bususse obwavu bususse bakaaba and indeed obwavu kugenda kufuna 10 ng'okoze mu kyalo mutwalo ng'okoze oba okukola osooka kutuuyana ekyo bakitegeera. Kukubire akalulu mu madiini mu mawanga kati kikola bannabyabufuzi batandise okubeera nti mu paatisi ezimu bakikomyawo ate kibakolera ng'ekigezi eddiini ebakolera ate nze nga yasoma political science whichever it may be negative bw'ekyogoberera kusinga kalulu togenda mu kalulu kuwangulwa oyagala kuwangula. Olaba mu Kenya ng'otali mu Kikuyu otali mu Kalenjini n'alaayo ensi eyo y'Abakikuyu n'Abakalenjini kubanga ge mawanga agadetermininga who is going to be head of state. Bo tebaswala n'okuswala bakimanyiira abalala bafuna saavisi naye bo balina okufuna ki obukulembeze mu Uganda muno mu last election bakiyizeeko nalabye Buganda nga this time round omwana waabwe nga bamuwa akalulu for the first time. Semogerere yajja ne bamukuba ettale omulala yani babedi bwanika Kibirige Mayanja baluwa abudandi tebabalaba mulu n'akantu naye simanyi Bobi Wine ono alina omukisa. Abaganda ne bamulowoozaako ngu yasinga Abaganda abalala ate oluusi abavugamu n'egaali naye bamwagala nga bagenda ne batiikinga. Buganda yesinga ababaka abava mu kibiina kye. Buganda ye yamuwa akalulu akasinga. Of course eyo tuulu bagenda ne bagideployinga ewaffe e Bunyoro against him
ngutoyinza kuwa omuganda ki akalulu ne bazuukusa biri ebyaliyo nga ebyamasaza ebyamasaza eri bagamba abaganda baboola ki abanyolo buli kantu konna akabi oba akataakola bulungi ako kanyolo etooke nga lirabika bubi kanyolo enkoko erabika bubi kanyolo kanyolo bye baali nga bakozesa ewaffe bapolitician against yali campaign against Bobi Wine against Bobi Wine naye yajjayo naye obululu bwe yabujjayo he's a very lucky man. Then of course regions nzikanya ne Professor Tisamu waliwo ebitundu omuntu bwaba nga ava mu kyalo kyewaabwe nga they have a tendency yokumuwa akalulu mu ggombolola lyewaabwe some people kusinga nnyo mu eastern mu eastern ne mu northern eggombolola lyovaamu batera kulisinga but in some places ebyo tebikola kubanga nze obudde bwemaze nga ne mu politics abanesimbako n'ekyalo kyewaabwe ntera kubasinga abakwesimbyeko opponents kutandika polling station eya opponent wange yeyakubirako akalulu first term namusinga polling station ne mutamu yokubiri naye namusinga neyokusatu neyokuna tugenda tandikirawo Honorable Barnabas Tekasimire tukomawo tugenda kwebuuza nakulidde ng'owaana kyamaniwo nti ali bright when it comes to areas katingeeyo mu byalo abantu obwavu bubaluma ajja n'abagamba nti bannaaye bwe mulonda abantu oluseke olusibikivu temujja funa services era it has been evident wano mu central areas naye tugumiraawo tugenderaawo abalonzi balonde omuntu gw'abagambye nti mulonde ono kubanga ne bwe banaba basumagidde bano tunatuuka okulonda awalikanya naye tugenda tutandikirawo Honorable kasooke tuve mu bulango program bitebye tukyaline Honorable Barnabas Tekasimire omubaka wa Bugaya West ne Professor Siraje Nsanja katudde Sawa ziweze 5 eza Kalasamayanzi kona kulailo njaga okwebaza kubanga okyali na Spark TV program bitebye nange Kefas Mayumba nine Honorable Barnabas Tekasimire mbaka wa Buyaga West mu kikole gwangu bukulu atenga ni Professor Siraje Nsanja musomesa byafuzi ku setendekero sebo Honorable nade mpuli submission yo kutandika neno boze oluke ekintu naye nakotinze wagambide chairman wongo muwana omuyita bright in areas. There are some areas in the countryside olabanga abantu bavu naye era batuuka mu kulonda era basigala balonda gavumenti tabayambye kweja mu bavu. Ekyo kinnyonnyola ki? Abalonzi tebakyafa ku kyani abajja mu mbeera batunulira nnyo oli kyabagambye kuba waliwo gyatuuka ne wabadde alambula wano mu bitundu ebimu ng'abagamba nti waliwo gye yatuuse kati kino kiri mu sente waliwo gye yatuuse n'ababuuza obubaka wa ono yaani n'abagamba nakomanze kumanya nga mukyalina lukyamuzi kati simumanya aliyo ne bamuganaga oyo simumanyi anti ndooza mulaba. Ekyo kinnyonnyola ki eri abalonzi kuba waviiraawo ogenda okulaba nga nti waga naye ndooza tukyuseemu tutandike okulonda tukyuse pattern voting pattern especially in areas zebadde basinga olonda opposition kikyasoboka abalonzi okukyusaamu ne bagaka tukyuseemu tujja ofuna services naye by so doing banaba bagoberedde qualities of a good leader. Naye what do you expect? Nze nyinza kubeera head of state nga nenaba opposition leaders nentuuka mu constituency yaabwe nengamba ngo bamanyi ntya mukulembeze abamukulembeze mutuufu eyo politics ontegeera mbegaana nenga sibamanyi
ono nyinza n'okutuukayo n'engamba ono si atera kwebaka mu palamenti ono bwenalaba mu kifaana ate nga saamulaba n'okumulaba nyinza kukyogera blackmail kati if you do not know this regime after coming with the figure neyingirawo ne figure nguyo tegenda kwekulembeza kumyola ensingo abagiwakanya nnyo yakayingirawo juzi ebyokunyola abantu ensingo tabakuzuula naye mu myaka ewedde eyo ey'emabega President Museveni abadde nga agezaako kulaga ekifaananyi kusiga ekifaananyi with a diplomat a diplomatic politics etera kubeeramu blackmail nyingi so ebyo abikozesa mu kifaananyi ekyo bwatyo bwazanya ebyobufuzi bye yes ku lwaki muyise Bright ategeera awajja obululu awatajja obululu ateekako embeera kulaba ngu alemesa obululu obwo naavaayo nabali tebajjayo bungi obwo naagata obubwe era mu kyalo ewaffe eyo asindikayo ne ssente buli kyala te last election yasindikayo $3,000 220 simanyi luutu eno ayinza kusindikayo nga 5 ng'agiwa muntu ng'agiwa baani buli kyalo ngu oba za kunywamu amazzi ne soda 3 as in 300,000 buli kyalo village kulaba nga abantu bavaayo ne bagenda ne bamukubira akalulu of course ne bamujjukira ngu ono atufuddeko namuyise Bright olw'okutegeera nature of politics naye waliwo ebyemuwakanya ebintu nga of course alina policies ezimu bwaba nga araninga ngezo ez'okutuuka mu kitundu n'awagira omuntu ng'amanyi ngu talina ekyagenda kukolera abalonzi abamulonzi n'atandika n'okubuulira abalonzi ti nze mumpe omubaka ono bw'anaaba nga yeebaka ono bw'anaavaayo n'amala agakola ki ekyomuwakanya nase kumuwakanya sikkirizaganya nakyo kubanga abakulembeze abo bamulingo ogwo bamenya mu palamenti twagala kuyisa ekintu ekinayamba eggwanga nja kuwa ebintu bibiri mu palamenti ez'emabega twali nga tulina ekintu kyebayita oil bill twagiyisaawo nga tugamba ebyamafuta byonna akakiiko akabayita oil authority kekanaabimalanga ne tuyisaawo ngu ekitundu ekirinamu amafuta gavumenti obwe n'atandika kutunda amafuta gano egenda kubalowoozaako akapasenti kamu kagende mu bantu kubakulaakulanya pulezidenti yava gye yava yali Sri Lanka n'agamba obwo twali nga tubiyisiza etteeka asigaziza kuli sayidi n'agamba tulina okulikomitinga likomewo mu palamenti nze kyenjagala minisita yaba alina afuga oil yonna ekitegeeza minisita alonderwa pulezidenti ekitegeeza pulezidenti yaba avunaanyizibwa ku mafuta neeno ka oil kajja kunta kana ka oil kemutaddemu nga banansi bafune ki esheya nja kufuna ebizibu bingi abamasanyalaze bajja kutandika yaleeta nsonga ze naye ffe twali nga tukoze study tukoze research waliwo countries ezirina oil ne basiga that percent mu bantu baabwe eyo oil eyo percent evuddeyo netandika kubakulaakulanya bulungi abantu nga bavaayo
ekyo twatuuka mu palamenti ku lw'ababaka abo abebagamba bo bajja mu palamenti nga tubayita voting machines kukuba akalulu machine ogikubako switch 2 nekuba ki akalulu akoyagala 2 nekubako akalulu koyagala waliwo ensonga endala twali nga twagala kutereeza ebintu ebyobulamu mu ggwanga ne tugamba tunoonye ssente mu bajeti yeggwanga ne tusaako n'akakiiko kale nga kakulemberwa Dr. Lwomoki naffe nga weetuli gurupu yaffe Honorable Tinkasimire Kuriso wali omunsi by then yali nga tanaba kwonooneka biseera bino yayonooneka yayonooneka ate nga nawe oli mu kibiina no yayonooneka takyalowooza ku muntu wa wansi takyalowooza ku muntu wa wansi obw'omubuulira ebya wansi akubulira Museveni Museveni ali bulungi alina b'amagye but you still subscribe to the same political party with Honorable Balyomus mwena muli benale ate era chairman kyakoba kyagamba no olina okutunula kubanga eggwanga lino obu tunatuuka mu maaso ga Katonda enkya ojja kuwaayo ngo narwanirira President Museveni oba narwanirira Banonda kubanga Katonda nawe muli awulira abantu be nga babonaabona nawe ng'agamba ye bano abakulembeze nina kategore kyeno kyekireka nga buli kaseera tubeera n'ebizibu twali nga twagala bajeti enaatereeza ebintu kusinga nnyo ku magombolola nga twagala buli gombolola libeere ne health center 3 twagala buli gombolola libeere n'abasawo twagala buli gombolola libeere n'amalagala eddagala erimala twagala buli gombolola nga babasasula bulungi abasawo nga sente ne batuwa obuyinza kugenda kwetegereza kulondoola bajeti era sente twazisanga ku 80 mu bagita welfare and entertainment mu bajeti y'eggwanga twajjako akatundu katini ne tugiteekako naye bwe baalaba ngu tukendeezeza kwejalabya kwabwe welfare and entertainment kwe kunywa amazzi gano kunywa soda mu ofiisi amandaazi chayi ebyo twali nga twagala tubikendeezeeko tutereeze obulamu bw'abantu nkubuulire budget twagireeta nga tugitereezezza then bwe twali nga tujanjula mu palamenti the then prime minister n'agamba NRM kokasi yakanyiza ngu tuleke budget bwe yabadde. Why did you give us time kugenda Serena Kigo netunoonya where the money was netuzireeta kati awavira sematale twagendamu ne batuyita barebo MPs ne batuteekako charges ne batugoba n'okutugoba kubanga nze nali nga sikirabamu ngu oyinza kubeera mukulembeze n'okyuzinga ngu tuleke abantu bali amandaazi mu office banywe soda mu office abantu bo kugombolola awe bayinza kugenda ne bafuna obujanjabi nga babona nga tewali gye bagenda no bwe bagenda tewali marwaliro ne bwe bagenda tewali basawo abasawo tebasasulwa bulungi tebasasulwa bulungi ati honorable okusomozebwe kubaawo kati you stand alone. They are united forces of change. Wandi badde wegattako parliament erimu Barnabas yeka anti Barnabas singa yegatta ku bano abaagala enkyukakyuka kakati you rather join these other forces like National Platform, the Democratic Party. Sijja kugendayo eno gy'olwanira sijja kugendayo toyina maanyi eri nayo waliyo amayinja mangi ogendayo n'otunulira ababaka aba opposition n'ogamba yonna ali mu opposition oba ansingano bwa NRM wa abali mu opposition yasi kati naawe wooli awo eggwanga tolejja eri bagendayo kubala sente olaba nga ayitira wano na embeera nga takyali muziri eza struggle kati oyagala mbeere such a type of opposition afadhali kambeere wano abantu bange bategeere ngu obuba nabeerayo
ekibataka Barnabas ajja kubeera naffe bw'anaabeerayo kulwanirira omuntu wa bulijjo ajja kutwogerera waliwo constituency gye bayita Buyaga West naye omukulembeze otuuka ekiseera n'omanya nti waliwo constituency nene eyitibwa Uganda gy'okiikirira eteekeddwa okuganyulwamu kati awo wooli the beneficiaries batono nnyo bwe bati ate oluusi nabo nga tera tebabifuna butereevu kubanga waliwo nawe okaluubirirwa okulaba nga implementation n'ebimu byagate of course that is the problem nandyagadde buli constituency nandyagadde buli constituency n'abano tebatuyamba ontegeera tebatuyamba batuuka mu parliament embeera nezikyuka nali mu kakiiko ka ICT omukwo kuba opposition members n'ayogera mu kakiiko ngu radio zino ezicriticizinga government bazigale namutunulira bwenti nengamba kino kivudde mu muntu wa opposition yakyogera no opposition not tuli mu kakiiko ka ICT ng'ayogerera waliyo aba UCC waliyo minisita wa ICT waliyo n'abakungu abakwata ku ebyo onokuva mu prime minister's office radio TV ezicriticizinga government over ngubazigale as if radio zogera radio tezogera abantu bebogera that's one person these are forces zosobola okwegattako singa wasala oba ne wegatta n'abano namutunulira nengamba kati oyo omujoyinenga onafuna muki mbuulira oyo oba oli awo ng'oli naye nga muli wamu munywa n'akacyayi ng'otunulidde eno n'akuyunga mu kacyayi ko kubanga oyagala kumulemesa Bitabye Spark TV njagala oyo otambula naye akutta busi tugende wa Professor Siraje Nsanja Honorable Barnabas ayogedde ku nsonga yaba opposition okubanga nabo abantu bandibadde batunuulira kuba nti bayinza okuleetawo enkyukakyuka ze baagala tuyinza okubanga tujja tuka ekiseera nga tebakyalina kye babagamba ng'enjogera ng'asobola oyimirira ku kadaala abantu tebaagala tokyalina kyotugamba these 5 years eziiseewo tulaba nga kisoboka okuba nga n'obuganzi bw'opposition bwongedde kuddirira abantu oluusi bwe baatunuliranga ne bagamba that one akiikirira ebituluma era ajja kugusa ensonga zange regardless of the numbers in parliament oba in local councils naye at least tulina kye tulaze mu kalulu kano waliwo message ebeera efulumya ebigambo ebitaatuka eri eggwanga singa abantu basalawo bwe batu naye ku mulundi guno tulabanga abalonzi bayinza okwekuba ne bagamba ne betwalooza nti bali mu struggle nene bagivaako balina ka struggle akatono akaabwe ke balimu okusomooza opposition kwegenda okusinga okusanga mulundi guno luli opposition ya FDC nga bakyali mu opposition tebafuna mukisa kufuna local governments bafunanga parliament bwe basinganga okutambulira ennyo kati bano okusoboza kubafunye okw'amaanyi babaweeramu ne local government kati bwotunulira enzimba ya gavumenti ez'ebitundu yentabiro yennyini erina okutuusa obuweereza ku bantu kati bwetakola local government kyekyanika kyekyexposinga gavumenti nti eba tekoze kati bwotunulira okutwaliza wamu enkola eri mu gavumenti omwo bakyusa engeri gye bakuŋŋaanyamu omusolo kati gavumenti zino ez'ebitundu ate sente zisooka kugenda waggulu eri ate nebanyuma ne babaddizaako katono mu nkola ng'eyo tosobola kukozesa local government n'otuusa buweereza ku bantu kobe ng'oyagala otya kubanga naawe obeera mu mbeera ey'okubeera nti bakusalirawo obusalizi obeera conditioned kati ekyo nupu kyekigenda okukitawaanyaamu mu bitundu eby'ebyalo naddala awo bwe babawa local government nga ziri mu mikono gyabwe kuba kati abantu bagenda bagamba kati ate mutugamba ki district mwe mugibaddemu egombolola mwe mugibaddemu town council oba division mwe mugibaddemu era ebinnya bisigaddemu mu makubo kati mutugamba ki so don't want us to sound like we are discussing national interplant jatunuli opposition hiyo now in general egenda kuperforminga differently tebagenda kuperforminga wamu bagenda kukola mu nkola eneeyawukana kati bw'otunulira bonna ng'obatunulidde wamu n'obateekaawo n'obaparadinga
bagenda kugabana bitundu. Tewaliwo ayinza gamba mbu wonna ngenda kufunawo babula buli omu agenda kekejjulamu. Kati bw'otunira Forum for Democratic Change ne PFF bagenda kugabana ekaseese bafunefuneyo buli omu akwate-kwateyo. Bwe bagenda Rukungiri bayinza okukwatakwatayo. Bw'obasalamu nobatwala wali ku sayidi eno eya Bugisu awo Bugisu yennyini Central bagenda kukwatakwatamu. Bw'osala n'ogenda ali mu Soroti bajja kukwatamu. Bwe banajja mu Proper North erimu Akyoli ne Lango awo bayinza obutatambula bulungi. Karamoja sub-region tebaliiwo. Bwe banagenda mu West Nile waliwo constituency ezimu bajja kufunayo omu babiri. Bwe banajja mu eno Buganda mu Buganda bayinza okukwatiriramu bajja kukwatakwatamuko akatonotono. Bw'ona agenda mu Busoga race egenda kubeera between NRM ne NUP. Kati ekyo bwe kityo bwe kiri. So tolina opposition oyinza gigamba mbu ku mulundi guno wano wonna waabwe bigenda kubeera byankola ya tugabani. Kati National Resistance Movement nga political party esobola okweribrandinga kituufu. Naye ate waliwo ensobi ate era ze yazzeemu nekola mu primaries zino. Nze ndaba nti okukwendeeza emivuyo egibeera mu primaries bandikoze closed primaries kubanga teziri open primaries. Open primaries zaawukana zitya ne closed primaries. Mu open primaries oleka buli member wa NRM najja nakola decision n'alonda ani anabeera MOP. Tosobola kukikontrolinga abantu olina bammemba b'ekibiina olina obbaleka ne beenyigiramu. Okikontrolingira eno waggulu ku mutwe n'ogamba nti bakandidate nsooka bavetinga. Kati awo ne kikuwa enkizo candidate gw'olaba nga tomwagala tajja kujjayo wiini ne mumugyamu nga bukyali nga pati. Wandibaddewo censorship ekolebwa kubeera nti banominatinga bakandidate. So si nti buli ajja najjayo empapula n'omuwa butereevu n'agenda mu bantu. So nga political party okujja interest zaabwe bandibadde bakontrolinga engeri bakandidate bano gye beewandiisaamu nga we bakikontrolingira ne kati okusoomoozebwa. Kati tugende tusike ebyabadde mu Buganda. Bali batandise okujjayo identity card era epesa eryo batandise odinyiga bannabyabufuzi olira bagenda balikoonako buli wamu balikoonako. Kati oleete district ng'eyo Wakiso erimu strategic installation eza Buganda Kingdom umanye mu card akayesu yagiina. Kati singa ba opposition bajjayo epesa eryo ne balinyiga erya identity awo tawo oli bali kukuba. Bw'ogenda MPG Mbabazi yakutte kadi eya NRM. Kati opposition bwe nagenda ng'eraba nti bigitabuseemu ng'enyiga pesa lya identity eri awo nawo likukola bubi. Bw'ogenda wano Makindye wano ogende Entebbe municipality ojje wano Nakawa zombi. Kati epesa lya identity opposition yana ayamanya nti NRM ngenda mukubisa ki kubanga biri eno game teri mu mazima teri mu nabwenkanya. Machazi tugamba twagala free and fair election ebyo bibeere eno for public consumption for PR purposes ni yeri wansi eri abantu babamanya nti wantu tugenda kwata ku pesa ki eri kubono ngoli alinyiga. Kati bw'amala odinyiga nga ero ligenda kukubirawo. So ebintu ebyo byonna flags ezo zeewala ozikontrolingira mu bakandidate nomanti kati masses out there abalonzi balina obusobozi okwidentifying ebyo ne basalawo amapesa bajja ganyiga bizo okuba bisalibwawo wenu. Take for instance camp colleague wa Honorable Barnabas Erwemiyaga waliwo campuses zisalawo waliwo campuses ziwana era olaba ne tweets olaba eno manti kati eno camp erabika yeba erwano emujjemu abalonzi mu regions ezenjawulo basobola okwidentifying ensonga ne bagamba nedda wadde waliwo camp ekuba ono ffe gwe twagala. Kati bwana amala okunyiga amapesa ago era zino camp zigenda bikola ebyo camp zigenda okola ebyo kwa nti kati mukwate ku pesa lino ono gundi tumusuule mukwate pesa lino gundi musuule ekitogenda boyagala la politics wakyo. Politics alinga wala baba minister yabeera most vulnerable politician okuba luwaki nti bwabeera mu ministry mujja ne mubeera mu state minister nga batano. Kati ne baserving emyaka ng'etaano oli namanya nti going by the principle of seniority webakomawo bonna mu kalulu president agenda ku elevatinga gundi amufuule senior minister. Kati sente ezikuba bazimobilizingira mwoyo mu ministry eyo zennyini nezigenda mu constituency nezikola ki nezikutaayiza notawona kyovala bano buli year in year out baminister bebatera okubeera ba biggest victim ab'akalulu nti sente ezibakuba bazimobilizingira mu ki
mu ministry zaamwe zennyini olina manya nti gundi ono okumwetakkuluzaako mu seniority eno line gye tulina president bw'anaaba ayagala senior minister ono ye tumweggyeko nga bukyayi kati tumobilizinga sente tuziteeka eri wansi afiire eyo kati ne wano wekibigenda okubeera nti kampu zino ezitaamatidde ebyavudde mu kamyufu tukkirize bannanga akamyufu kabaddemu ensobi nnyingi kabaddemu n'okufa tuyinza gamba ne tupulitende nga tugamba nti all was well ebyabadde mu kamyufu kaakati kampu ezo tezaasirise era gye bali bapulootinga kati bwe bagenda okupulootinga otandika okulaba nti wandirabe nti NRM yandiwanguddewo naye ensobi mu identification of candidate bano bagenda kwekweka eri bagambe kati nyiga ku peesa lino oyo atambulemu abantu bamusuule kati ezo technicalities ezo zembadde ngezaako okuhighlightinga naye okomyawo mu kifaananyi ekinene ekyabona ekibuuzo kyo kibadde kigamba nti abalonzi ebintu ebyo babigoberera basobola okusinziira tulina level gye tugezemu mu politikisi waffe nti tutandise okufuna population y'abalonzi gye twalina mu 2,000 si kati gye tuyina kati eno gye tuyina because of mass media ebibaddewo abantu level yaabwe civic level zaabwe zitandise okugenda nga za appreciatinga so tutuleme kubatwala for granted nti tebabitegeera balina we batuuse mpozi beetaaga kujjawo tuwongereyo ku level endala naye okukitwala wamu nti abalonzi ebyo tebabitegeera abalonzi baffe batandise okuappreciatinga muki mu ndaba y'ebintu bitebya ku Spark TV ni Honorable Barabas Tekasimire Professor Siraje Nsanja tunulide ensonga ya abalonzi okusobola okwekenneenya ebisaanyizo ku mukulembeze w'abalonda njaga tutunulire obufutu busse ku ntebe nene bulaba omuwendo gw'abantu abazze okugyayo forms I still insist era ekisinga okuneewuunyisa nti abantu bano bwetuukira mu kalulu basigala bafuna abalonzi ababawa obululu abantu bano mu kalulu kennyini ojja kulaba nga Honorable bwagaye nti tanka ziyita amagye gatambula abamu ne batya naye olaba omulembe nga bw'ogunyonyodde nti omulembe gwe tulina kati gugenze gukyuka olaba that aggressiveness ne enthusiasm erabikidde mu kalulu kano akamyufu bwetuuka mu kalulu kali akasembayo aka bonna abalonzi baba bakyasobola okutunuulira ebintu ebyo n'ensonga ezo zandibadde zijjayo zifuuka enkulu mu kusala waani anaabeera omukulembeze waabwe oba babuzaabuzibwa omuwendo lwe gugejja beesanga babuzaabuziddwa nzizeewo Honorable kati mu campaign ezenzije nga ndaba wabeeramu abeesimbye ddala walimu nabababa nga bazze kumala biseera kubeera bakazanyirizi walimu n'abalala ababa bazze kukola ssente olwo bajja okukola ssente olwo bakazanyirizi kati nja kusooka ku abasooka ababeera serious ababeera serious kusinga nnyo incumbent abeera serious at any level yes incumbent then owokubiri abeera main political challenger luli twalina Dr. Kizza Besigye kati tulina Bobi Wine Bobi babeera serious then waliyo group eyenkugambye eyeba plantingamu kukola sente ye ekkiriza kukola sente use the word planting waliwo ekitegeeza bwe batuteeramu yes ajje akendeeze obululu obwa so and so ekintu ekyo kyaddala kyaddala that is real politics abantu bategeere kubanga obeera ebibeera ebiboozibozi owa political science si biboozibozi owa political science will confirm and agree with me nze bwe naalaba ngu ekitundu kinemeseza nja kugezaako kusinga nnyo kati Buganda bagirabye ng'ekuba akalulu aka region ekuba akalulu k'eggwanga kamawanga bagenda kuleeta aba candidates abava mu Buganda kutataganya akalulu ka Bobi Wine nze I will be happy kubanga
candidate wange ajja kuwangula. And the state is behind that. Of course, that's what we call politics. Kubanga alina ne sente, can access the money, agamba campaign yo, I'm going to fund it. I'm going to fund it. Kola budget, wetaaga buwumbi bumeka, netaaga obuwumbi 10, ruli mukalura kagwa. Candidate wemanyi, usijja kwogera ku air wano, yakolera obuwumbi 7. Nakozesaako obuwumbi 3, obuwumbi 4 n'abusigaza. Musala gwe. Obuwumbi 4 n'abusigaza. Era lwavaayo mu gavumenti eno ne bamuwaaki n'obwa minisita. N'obwa minisita. Kati muntu mugaga toyinza kumwogerako ate wa kitalo nnyo. Wa kitalo nnyo. The same style egenda kukozesebwa ne mu 2026. Mu Buganda yatandise dda. Mu Buganda mujja kulaba ba candidates abali seemingly serious nga bavaayo nabo banjula ebibiina, banjula manifesto, ate position yaabwe kugenda ku kyalo kukuba Bobi Wine. Fe nga tuyitawo. Kati waliwo ba candidates bakazanyirizi. Katumba woye. Ne honorable Katumba goyita akazanyirizi. Akaluka gwanga afunyeyo obululu bwe. Yes, bamufuna. Don't think kati olowo walabye nga ayambadde gamuboots. Ngalia kikomando. Ngolowooza tagenda kufuna bululu. Ajja kubufuna. Tekitegeeza ng'obwebera kazanyirizi. Omulengera. Ngutogenda kufuna bululu. Ajja kufuna obululu, ontegeera. Ajja kufuna obululu naye tajja kubeera president. Ekituufu. Tajja kusinga bululu obunaamalayo kumufuula president. Mudikira. Walimu n'abalonzi baffe bakazanyirizi mu kkuba akalulu kaabwe. Yes. Obwedda wenninda tutuuke nti ne mu balonzi. Tafaayo. Mbuulira oyo wogenda n'omukwasa siringisi 5 oba 10. Nadduka n'akuwa akalulu. Oyo muyita serious voter. Oyo muyita agenda kumala myaka 5. Ontegeera. Atalina kkubo ddungi, atalina service. Naye ku lw'okumuwa 10. Agenze n'akuba ki akalulu. Abamu babadde na victims. Abagaga ne bajja ne babasenda n'okubasenda. Ye yakuba akalulu. Omubaka owe yawa akalulu abaddewo nga na participating. Waliwo omubaka wemanyi aviire ekiryandongo. Waliyo omugaga yagula ettaka ddene nnyo. Yes. Fortunately nalinga ngaloya nalinga mpandulinga eyo transaction. Okay, I witnessed. I was not the main lawyer naye nalinga participating. Omubaka nga avaayo amanyi omugaga agula ettaka lino agenda kusenda abantu bangi, nawe nakkiriza ne bamutemera kezi ze, n'agamba ne RDC ne DPC kubanga ne chairman RTC kubanga bonna abo munabatemera tujja kukwatanira wamu abantu babagobe. Era abantu babagoba. Kati waliyo sugar cane plantations, abantu babagoba ekirungi akalulu kamukuba. Tugenda kutandikirawo honorable ayongera okusiga ekifaananyi kya serious voters. N'abakulu n'abalonzi naffe oyo tubeerera ddala nga tuli mu muzannyo ate after 5 years ne twejjuza tugamba talina kyatukoledde oba tetufunyeemu tetuganyuddwamu. Bitebye ku Spark TV.